kiwede anti kakati bafutu soja kigenda kulabika kitya kino naye bannange oluvannyuma alifuuka ow'olubereberye ekiri ku National Unity Platform oluvannyuma lw'okulangirira Elias Nalukoola ng'agenda okuba nga bakwatira tiketi wali Kaluuko omubaka wa Paalamenti okujuza ekifo ky'omugenzi Muhammad Segirinya Kawempe North Constituency. Council Elias Nalukoola alondeddwa. Ennaku ku mitima gy'abafoot soldiers bonna. Mukama kiki kino. Abakulu wamu n'akakiiko kasobodde okuba bwe bati akakiiko ka Electoral Commission wali ku National Unity Platform oluvannyuma lw'okubeera nga basobola okubawandiisa abantu 10 balambirira ne bagenda mu vetting bwe batyo ne bavaayo ate ne bagenda mu debate ate ne basinika ne ttiimu eyagendako ground okulaba nga enoonyayo 50%. Jjukira nti ground yaliko 50% ate debate eyaliko oluzungu n'oluganda yaliko 10%, ebyo ebitundu 6/10. Vetting ng'eriko 40%, byebitundu 40/10. Naye vetting eyo yalimu nnyo ekibuuzo ekigamba nti kiki kyokoledde ekibiina. Yakamalamu omwezi bw'atyo asobodde okuba nga atwala tiketi ya National Unity Platform. Okay, ebyo nno kakati Elias Nalukoola no Council mulambirira abadde mu Democratic Party. Jjukira nti nno yasobola okubeera pleader kuva 2020 paka 2024. Bw'atyo yasobola okubeera nga asuulawo tawulo oluvannyuma lwa mukama we mu 2022 okukwata ekkubo n'ayolekera ewa General Museveni. Era bw'atyo n'aweebwa ne ogufo ogwa minisita w'essiga eddamuzi bamuyita Ministry of Justice and Constitutional Affairs. Bw'atyo Norbert Mao. Era jjukira nti waliwo Mulege Nakuwanga awandiikira Secretary General wa Democratic Party omukulu Siranda Gerald ng'amugamba nti bino saabitegeera bulungi nze nga pleader bineno saabitegeera bulungi nnyo ddala. Era basuubiza nti ngenda kuba nga njabulira ekifo kyange kino ky'obwa pleader ate mbeere ng'ebintu mbirabira mu kamooli. Nalukoola yasobola okubeera ng'ateekayo ebipande bingi nnyo ddala mu Kawempe North, naye nga tekuli kiriko kyonna naye nga ye yeetaddeyo abantu basobola okuba nga bamutegeera paka omubaka Segirinya Muhammad kama amusaasire we yafa. Bw'atyo ebifaananyi n'ateekayo ebiriko amannya ge Elias Nalukoola. Nja kubanga muleeta ye nga ye kubanga mawulire mangi naye nja kubanga muleeta asobola okuba nga twogera ku bintu bingi. Amanya Shafik Luwanga muzuka Alhaji Abdunur Mnyami gano ge masu gaffe tuba tuleeta bingi maze okubuulira ani afunye tiketi ya National Unity Platform. Naye nzikiriza ate ngende maaso amawulire mangi nino olunaku lwaleero tugenda kwogera ku bawagizi ba PLU abasobodde okubeera nga beekalakaasa. Alina abawagizi bo tebabakutte naye abawagizi ba Dr. Kanukiza Besigye Kasita beekalakaasizza olunaku lwe lumu bonna nga bagenda wamu kuloopa, naye aba Dr. Kanukiza Besigye bakwatiddwa. President Yoweri Kaguta Museveni kyaddaaki alonze gavana omujja okuva omwaka gwa 2022 nga 23 January
Uganda ibadde teyina governor. President Museveni amulonze. Ebibuuzo bya Uganda Certificate of Education bisobodde okuba nga bifuluma. Abayizi bali mu kucacyanca ate abatakoze bulungi. Ennaku ekyabaliko nnyo ddala. Aganaga yalemeddwa okuminya emiruka wadde 3 egikola Kawempe North naye ng'ajja kubaka wa Parliament. Amanya Shafik Lwanga Muzikola Abdul Munyaminze aliwo okutusaka amawulire gano ntandise n'abanafa aba Patriotic League of Uganda banenonno abasobodde okubeera nga bakumba nga boolekera wali ku Parliament okusobola okubeera nga bawaabira abantu omuli Ibrahim Ssemujjunganda wamu ne Theodore Ssekikubo bano nga bagamba nti bano abasajja boogera ebigambo ebitali birungi ddala. Ibrahim Ssemujjunganda ebigambo byakozesa ku General Muhoozi Kainerugaba si birungi era nga kigambibwa nti amuvunidde emyaka 20. Bano bagamba nti okumufo ky'okuteesa adda ku General Muhoozi Kainerugaba Ssemujju. Nina ekyansanyusizza, waliwo omusajja gwe nalabye nga ajjemu n'essaati asigadde mu vest naye nga poliisi emukuumako obukuumi temukwata kuwadde. Amaanyi gayirisidda baddaye. Awo tegeerera ani nannyini amaanyi galiridda wa. Bo abawagizi ba Dr. Kanokiza Besigye nga bakulembeddwamu Ingrid Trinawe kasita bayagadde okuba nga batwala ekiwandiiko ekiroopa ssaabawabi wa gavumenti omukolo kiryowa kiwanuka bwe batyo nga bakitwalira sipiika wali ku Parliament bamusobole okuba nga bamuloopola okuba nti yaganye okuteeka ekiragiro kya kkooti okukikaanya nakyo bw'ati asobole okubeera nga kiteeka mu nkola. Naye poliisi yabakutte olukwata nga bagamba nti bwe tuba tuvudde awo ate tugendagenda mu Ministry ya Justice and Constitutional Affairs esiga eddamuzi basobole okubeera nga batwalayo eri ekiwandiiko kyekimu, naye poliisi teyabaganyiza. Naye nga PLU bo basobodde okufuna obukuumi obumala tebasobola okuba nga bawanisa ebipande byabwe Bassemujju nga bali kuli bajja babaleeta paka tewali gye bakutteko. Eyo yeggwanga Uganda. Ate ye President w'eggwanga lino Uganda Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni bw'atyo kyadda kyasobodde okubeera ng'alonda gavana omuggya owa banka enkulu eya Uganda, Bank of Uganda. Ejjukira nti Uganda twasemba okuba ne gavana omujjuvu ng'ennaku someza 23 January 2022. Tuzzeemu okufuna omujja ng'ennaku z'omwezi 10 February 2025 gy'emyaka 3 n'ennaku 17 oyo aba mwana ng'azaaliddwa aba kaakati ali mu bebi asoma. Abeera mu bebi ng'asoma gy'emyaka Uganda gyemaze nga terina gavana. Oluvannyuma lwa Emmanuel Tumusiime Mutebire okuva mu bulamu bw'ensi eno Uganda emaze emyaka 3 n'ennaku 17 nga terina gavana. Bw'atyo President Yoweri Kaguta Museveni asobodde okubeera ng'alonda Dr. Michael Atingi Ego. Bw'atyo nno ono n'abadde deputy governor. Jjukira yali deputy governor okuva ng'ennaku z'omwezi 29 March 2020 era nga yali contract ye eggwako ng'ennaku z'omwezi 23 April omwaka guno gwennyini ogwa 2025. Jjukira nti yasikira Dr. Louis Kasekende. Bw'atyo n'asobola okuba nga yafuuka omumyuka wa Emmanuel Tumusiime Mutebire. Era bw'atyo Tumusiime Mutebire bwe yava mulamu bw'ensi eno, Michael Atingi Ego bw'atyo yafuulibwa acting
acting governor naye nga si governor omujjuvu. Bw'atyo president asobodde okuba nga mwana w'omumyuka Professor Augustus Nuwagaba bw'atyo asobola okubeera nga mumyuka ate basobola okubeera nga buli kimu bakikwasaganya bulungi nnyo ddala. Jjukira nti bino we bijjidde nga poliisi eri kaweefube wa kuyigga abakungu mu banka eno enkulu eya Uganda abasobola okuba nga babulankanya ensimbi ezisoba mu bukadde 60 omwaka oguwedde bafuna omukoomu abakulu bano we bajjidde nga Uganda n'obuyambi bwakendeera, we bajjidde nga Uganda amabanja ge tulimu. Mukama Katonda tutaase. Olunaku lwaleero ebibuuzo bya Uganda Certificate of Education bisobodde okuba nga bifuluma. Muyogeyoge nnyo abayizi, mwebali nnyo okuyita obulungi ebibuuzo. Tubaagaliza ate okubeera nga mugenda mu senior 5 omu ne senior 6 aba branchinze nga ate mugenda mu birala mu colleges na biki, nakyo si kibi bannange, kubanga wonna tunoonya kiki tutwala maaso. Abagendera mu bufumbo naddala abaana b'obuwala mugende mufumbo ate oba tolaba kiddako genda ofumbire oweze 18 okwambuka ayina ekiddako lomba HS kuba kyekisinga, oba genda mu tertiary institutions ate osobola okuba nga osoma naye nga atayina kiddako lomba kufumbo college, obulamu bukutambulire. Aganaga bw'ati yalemereddwa okumenya emiruka 3 egikola Kawempe North Constituency. Jjukira nti emiruka gino emiruka parish girina kuba 9, bw'atyo bamugambye amenyeko 3 n'alemererwa. Wakiri yandigambye bwayise 1, yandigambye Kanyanyayo, yandigambye Kazowadi, yandigambye Kyebando, yandigambye Kawempe 1, n'agamba Kawempe 2, yandigambye Bwayise, yandigambye Komamboga, yandigambye Mpererwe, naye ebyo byonna yabadde talina kyama. Oyo naye ajja kuba mujja kukitegeera. Mukama akunkumire. Sigadde ze Shafikuranga. Beera bulungi. Weeraba.